Tamale Mirundi Junior tasimatuse bana ba Alien Skin MP zivuze akatambi kengendo okubeera nga nkulaga buterevu nenga nkusaba olikinge video eno subscribinga nawe atanaba kulabikanga o subscribinga ate tuberenge ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidadi isana kankuwe akatambi n'oluvanyuma nkomewo tweyongere maaso. Kati nze taata wange yawagira President 7 miaka 13 ng'akolera president aliwa mufumitirizenga endulu ziremye kubawa wabya nze Junior ne bojja n'onvuma n'onkuba era mazima gajja sigala mazima nze toyina kunjagala era nze Junior sinoonya kwagalibwa nze ni musajja ayogera amazima nze nali mwene yupi ne bankyawa nenga mbagala temujja kujjako Museveni nze Bobi Wine yankyawa okumugamba amazima kati nze Junior ne bwonzitira ku mazima mba nfudde bulungi nze taata wange yafiira ku mazima taata wange yabagamba nga amalwaliro gajjamu abantu organs ne mugamba mutamivu my dad yabagamba nange amalwaliro gajjamu abantu organs ne mumuvuma kati olwaliro sibye mulimu cases. That is the truth. Fetujja sigala nga tuli bakakamu era buli ayagala okujja atukuba olina eddembe ly'okunkuba nze mune siina kyendi era nze mu Uganda siina kyendi osobola okujja okunkuba n'ogenda ate gwe ow'amaanyi mune mmwe abalina abanene ne beyiro era bazibawa ojja kujja onkuba era bakuwa ebeyiro era mune ugende munange nze mbeeraawo nga wankubye bakuwa ebeyiro munange ate mune mmwe abalina abalamuzi naye buli kyobanga ogenda okukola fumiitiriza obulabe buyinza ovvawa wotabusuubira lwakuzaala w'abantu nakumanyiira bantu muwa abantu respect generation eno temwagala kuwa abantu respect buli omu mutwala bwe mutyo abantu balina obuyinza mu ggwanga lino abantu batambula n'emmundu mu mmotoka abantu balina obuyinza wano usanga omuntu ali mu ngoye za bulijjo kwa buli omu kyali takyetimba buli omu kyali takyetimba genda mpola ku bantu ng'okyayagala okuwangaala mugende mpola ku bantu nga mukyayagala okuwangaala wano buli omu munene mu ngeri ye ojja genda ova eri ng'onwedde enjagayo kati mukirabyeko you have seen it enjaga ekugweko. Abwatyo oyono ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior eranga wetwogerera ku ssaawa eno musajja watu aliira ku nsiko anti abana bafangoni forest bamunoonya mu buli nsonda bamunoonya buli wadda nga bagala kubeera nga bamuyisaamu eggaali bagala kumuyisaamu MP oluvannyuma lw'okubeera nga emabegakaawo abadde akonjera nnyo Alien Skin era nga awagira n'ekyokubeera nga Alien Skin yasibibwa olunaku era olweggulo yalabiseeko ku kooti nga Alien Skin aleetebwa mu kooti yalabiseewo nnyo naye nga wano yawonedde watono nnyo okubeera nga mwanattu akubibwa era kabangali ye yamutaasizza bwetyo n'emuddusa n'emugjawo ng'abaana ba Fangoni Forest baagala kulabika nga bwe batyo bamugajambula embeera bwetyo bwe yabadde ku kooti naye nga ye Tamale Mirundi Junior bwe twogerera tasobola kusala wadde
ekkubo eridda emakindi tasobola na kulirowoozaako nti asobola okuyitirayo kubanga akimanyi wayitirayo wonna abaana ba Fangoni bamusuubiza bakumukubamu. Kakati nno bwe tweyongerayo eno message yo ate nga njikoledde mu mutima mulungi awatali kuwaayiriza awatali bayasi yonna awatali bukumpanya sigwe asoose okuba omuyimbi ow'amaanyi weesonyiwe Kyagulanyi. Nze newala nnyo omuntu akuba ng'akozesa Kyagulanyi naye oyitiriza akamanyiiro oyitiriza okusoomooza kati omusoomooza bwe yakwadde One Love Beach agikumme ensi erabe nga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kuba pulojekiti gye baakuwa kulabisa Kyagulanyi. Era omulimu ogwo obadde ogenda gukola era obadde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja naye nga bomanyi nti Katonda ye yaleeta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper. Okimanyi bulungi nti mission yo yakulabisa akasajja ako Kyagulanyi naye keesonyi bw'oba oyagala kali ennungi. Okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City baakutomeza ki pulojekiti Kawumbi ekyalo eky'omugenzi Katolu Bwama Honorable Omugesi jja kwatula mannya na connecting ne bakutwa ne bakuwa ssente. That's why weita timu Kawumbi kakati ate ogifudde business bannayuganda obayita basiru. Nze sibeera mu propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF Solo kuba Musa yali manager we yali wa SFC. Nze sijja genderako yo propaganda naye mmanyi bulungi okimanyi twakola show Freedom City State House ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amaanyi goyogeza yesokola kyo baba promoter obukakabanga lya polisi ne batakwata olowooza oli w'amaanyi nnyo naye munnange Museveni user fena Museveni tumumanyi. Museveni baali tebaagala wegatte ne Kyagulanyi nga bamanya abavuuka bakkiririza mu mmwe kati gwe ne bakuleeta okukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi kubanga babamanyi bwe muneegatta mujja kulagira ensi eyake. Kakati gwe bano abasajja bakozesa future yo abasajja bakozesa talent yo. Yes, buterevu embeera nno bwetyo bweri side zeeyo kyali kujjika media nkusaba kimu likinga video eno naawe atanaba kulabikanga osubscribinga gena maaso bwotyo obeerenga mwana tu osubscribinga bw'osubscribinga kuno obeera weekuumidde mu kumanya kubanga amawulire gonna agafa mu ggwanga Uganda tujja kubeera nga bwe tutyo tugakutuusaako buterevu wano ku mukutu. Kakati oyo ye mukulu gwe muva okulabikanga mulaba ye mukulu Bajjo owa Bajjo Events ngagezaako okubeera nga mwana tu awabula Alien Skin akomye ebintu ebyokulumba Bobi Wine ebintu ebyogezaako okulwanyisa Bobi Wine embeera nno bwetyo bweri side zeeyo agezezaako n'okubeera nga amulabula ng'agamba nti gavumenti gyakolera weewaawo mudda ejja kumuvaamu nti fujjo lyakola yandibadde bw'atyo alikendeeza oba nga alikakkanya kuba singa talikendeeza ne gavumenti gyakolera osobola okubeera nga mwana tu effujjo olikola naye tejja kukweyimirira lubeerera kubanga nayo teyagala fujjo era luliba lumu effujjo eryo lyokola mwana tu n'obeera nga olisasulira te era bwe tweyongerayo waliwo ebipya ebizuuse ku motoka za Alien Skin waliwo ebadde bitambuzibwa nga bagamba nti emotoka ezo bakyazibanjako era nannyinizo ayagala kubeera nga azisika kyandiba nga kituufu nannyinizo ayagala zisika kankuwa katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso buli omu bamugambe buli omu ayite banka we amu milioni 18 ojja kulaba nga 90% wali na milioni 18 so kiwe kitiibwa kati nze wekitiibwa ssente naye si ensonga kisaakomerera Alien John because namanya tujja kukaanya okitegeera kikuba nayogerako ne bebe kulu nayenkuyaba manadabe bonna kati olaba Scott biri byabaddemu nze nkusaba biri byabaddemu n'essawa ya kakati bino omutwala mu komera liringa somo era buli muntu yenna in fact negundi yennyini ani ono aluna mubiru aŋambye mbakwogera naye kati nti gwe kola lisiti y'esente ezibanjibwa tugende tujagenda wa balamu nanyini moroka abanja sente ebintu mubijje ku social media asasule sente nezitaba eza kashi naye ataliko sasula okitegeera era bye tulimu sinza kwagala Scott ofiirwe era ekyo sinza ekintu kye wandikoze mu magezi go nga bw'ogamba nti mwayogedde ne balamu wayogedde ne baani boyogedde nabo wanditudde ne weewala kamera kubanga gwe bw'ogenda ku kamera
nga nze nakusparinga nga muganda wange gwe noyimya mu maaso ga kamera noga nti alien skin ng'owoleza alien skin naye nga nze yakuwa emmotoka yange tompolereza nga nze yakwesiga nesikuwa ku polisi nga muganda wange tompolereza obanga alabisanza abanja nze nkugambye emmotoka zibangibwa era mbagambye emmotoka zibangibwa singa ngenze mu kamera ne mbagamba nti tebabanja yowadde 10 ayo wandigambidde nti John Muyaye okitegeera ate ogambye nti twateesa wateesa nani kale nga bw'ova okuwulira mu katambi ako kenva okubeera nga nkuzannyira oyo b'owulidde mubaddemu amaloboozi g'abantu babiri. Eddoboozi erimu lya musajja eyazze ku kkooti olunaku olw'eggulo n'agamba nti emmotoka alien skin tabanjibwako wadde yadde n'ekikumi era waddembe okuzitema n'azikolamu na buli kimu ekyakola ki buli kimu kyayagala. Owokubiri gw'owulidde mu katambi ako ye nannyini mmotoka oba ye nannyini bondi alien skin gye yagula emmotoka ezo era nannyini mmotoka abadde ali mu kunenyoona yagenze ku kkooti olunaku olw'eggulo n'agezaako kakasa ensi nti alien skin tabanjibwa. Kyategerekese nti oyo gwe mwalabye ku kkooti ng'akakasa nti emmotoka ezo tezibanjibwako yadde 10 yabadde broker. Yabadde broker nga bwe mumanyi nti bizinensi ez'amaanyi zonna zibeeramu ba broker. Kati n'oyo yabadde broker era ye yagenze ku kkooti era nga teyasoose kufuna lukisa wa nannyini mmotoka oba eyaguza alien skin emmotoka. Era mu ka odiyo ako owulira nga bagamba nti buli mmotoka bagibanjako miliyoni 18. Kyensuubira nti ezo si ssente nnyingi eri alien skin naye era ng'ateekeddwa okubeera nga mwanattu azisasula. Era byayogedde muwulidde nti n'amasimu abadde takyakakwata. Amasimu gooli eyamuguza emmotoka abadde bw'atyo takyagakwata kwegamba ng'ayigga muyigge nga bw'aba mufunye ku ssimu nga bwe mumanyi nti alien skin olumu addisaamu kibuli addisaamu ng'atayagala kumanya. Kale mu ngeri emanyiiramukko kaakati ey'embeera bw'etyo ye yabadde ereetedde omukulu nannyini mmotoka okubeera ng'akozesa akakisa kano nga alien skin ali mu kkomera asobole okuba nga asika emmotoka ze abeere nga bw'atyo azitwala. Nga bwe mukimanyi nti alien skin wa kibuli tosobola kujja buzi n'ogamba mbu emmotoka mugenda kukola ki munoonye emmotoka mugenda kuzitwala kuba yaye baalina obeera tosobola kujjawo mmotoka awo ne bw'oba ofa otya. Kati omugagga kano akaseera ke yabadde ayagala okukozesa ng'omukulu aliwa ng'omukulu ali mu kkomera. Jjukira n'abaana baali bagendamu akatengo anti nga nabo kigambibwa nti banoonyezebwa. Kati awo ng'eno opportunity gy'agala okukozesa ajja akola atya ajje abeere nga asika emmotoka ezo azitwale naye ekitaakoze ekitaasobose naye nga ye akiriyalinze eyanga bw'owulidde mu ssimu eyo gye yabadde akubidde oli munne eyalabiseeko ku kkooti ng'ategeeza nti byaddala emmotoka ezo zikyabanjibwako ssente era alien skin tanaba kulabika nga azimalayo. Ekyo kituzaayo ku kasuku abantu baadde batandise okumukomerera nga bagamba awa amawulire amafu amawulire ge tegeesigika ebintu ayiiya anoonya content anoonya views naye ebiseera ebisinga amawulire ga kasuku gonna gaba matuufu. Bwe tutyo ne ku nsonga za Shiba abasinga we baamuwakanya ne bagamba wa kasuku alimba kasuku anoonya amawulire kasuku anoonya content kasuku wa lugambo naye byagenda okuzuuka nga ddala kituufu Shiba yali lubuto kubanga oyo omwami era yaga breaking ne bagezaako kumuwakanya ne bagezaako okumuvuma era ne gagenda gavaayo nga kituufu ddala omukyala yali lubuto. Sigegogoka mawulire mangi nnyo omusajja ono gazenga breakinganga naye nga abasinga bagawakanya abasinga tebagayita matuufu naye ng'omusajja ono agenda okuta amawulire ebiseera ebisinga ng'amaze kugeetegereza ng'amaze gakakasa agenda okugafulumya ng'agalinako ki ng'agalinako bwino. Bw'atyo ne ku nsonga z'emmotoka bwe yatadde akatambi ako abantu bangi nnyo batandise okubeera nga bamuvuma batandise okubeera nga bagamba atambuza propaganda atambuza amawulire agatali matuufu naye gye biggweredde nga ekitegeerekese nti amawulire ge yafulumizza mwanattu mawulire
gaddala nnyo ddala emmotoka zo bakyazibanjako ssente nga bw'ova okuwulira mu ka audio ako. Naye ssente ezibanjibwa ssente si ze nnyingi ennyo eziri awo ezitiisa. Ezo zo Alien Skin azirina, oba ni bw'aba tazirina asobola ozzifuna bw'atyo n'abeera nga asasula. Ate n'ekirala, buli muntu akola ki? Teri muntu gwe batakola ki? Teri muntu gwe batabanja. Ate ennaku zino n'emmotoka zonna ezigulibwa ebiseera ebisinga zigulibwa mu kibanja mpole. Era emmotoka ezisinga ze mulaba ku kkubo abasajja abo abasinga baziguze mu kibanja mpola, sinakindi nga n'ezisinga bakyazibanjako. Ekyo kyo kyafuuka kya bulijjo, emmotoka bazigabira kuloonia era si musango. N'okubulwa ssente okusasula ezisasula emmotoka ezo okuzimalayo nagwo era si musango, ssente zibulanga. Ekyo kyaki? Ekyo kya bulijjo. Naye nga updates zonna tujja beera nga tuzibatusako butereevu ku Jika Media. Gwe weekuumire bwekuumizi ak'omukutu gwaffe guno. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweeraga kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofunye notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza ti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini ekyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.